Vuite tutino na radio Simba Peter Chibazo mu studios zikwanjuliro sibyeyo tya ampuliriza yakoze olwalero webale wonna wosinzira okutuuliriza tukwebaza okubeera ng'okola bwotyo kawungezi ke kano sawa eri emu eyakawungezi k'olwaleero muyisemu eddakiika 2 ziweze 2 eza bed bwe tutyo akakuba kakyatonya ate katonyera ddala enguudo nazo bazoozaawo nina Harold Kaija omyuka secretary general mu FDC nina ne Abdallah Kiwanuka Abdallah omulundi guli ya lajana nti banange nsooka kuloopa wa Mukama Katonda nti natuuse bintambulire bulungi yatuuse mulabye era agenze muswala ampuliriza lutindo abali ku lw'e Masaka Mungu abasaasire naye bw'oba ovuga ng'obadde oteekateeka kuvuga okyamire kayabwe bayitawo kayabwe nabusanke ndooza bayitawo nabusanke ovuga oyingire oyite enkozi ogende ogweri mu bulo ovuga olwo wegendereze oluguudo lubi kubanga ebimoloka by'omusenyu byalukola ki mbadde simanyi nti bimoloka bya musenyu naye olwo lubi ddala edda naluvugako ku bicycle okuva mu bulo okutuuka e Nabusanke awo navugawo bicycle lwe lugendo olusingayo obunene lwe nali nvuze ku basikiri nali nga ndi ku school practice netwewa challenge n'emikwano gyange ne banga nti anasi ovuga eggaali nze tebandaba ndi wawe kyagwe bali banyoma bamuyita wabwire n'abalala nti mukundaba tebandaba mu busobozi buvuga ggaali bageno bagamba ova mukono ngasajja averi Masaka munda ne banga tusimbule ne tusimbula okuva ebulo mpaka Nabusanke naye n'okuluzaayo ekale katojetike nalusasulira olwo lusasulira naye bangambye oluguudo olwo si lulungi n'akamu luyita mu constituency ya mukwano gwange chairman Nsibambi luyita uwe ewa Mwami Nsibambi enkozi ne lweyongerayo awo era bakuwa amagezi bw'oba ovuga ng'onooyita sayidi eyo yita empigi ovuge kaweweevu oyite waaba Muwanga Kivumbi ogende ate bangambye waliwo oluguudo olulala bw'otuuka Kabulasoke Kabulasoke gwe n'otadde eri Bulwadda Maddu n'ovuga buvuzi kuva Kabulasoke straight n'oyita bayitawo Kifampa I think bangambye Kifampa ne weeyongerayo ne bangambye naawe ovugamu akataka akawera ate akataka kalabika amazzi tegagakoze bulungi kagomvugo kati anaavuga osobola okuvuga oluwanvu mikwano gyange abalala abagenda olwaleero banga nti eyo yonna tetugenda kutega n'abagenda sayidi ye eno ngewaba Museveni wa ekisozi si Kigomba eri mbalala bangambye bo kye bagenda okukola bagenda kuyita Mityana Road naawe wawanvu oba olina amafuta olina amafuta ako kakigagga n'ogamba otuuke Kasese otukano kyenjojo oba oyinza okukomana nekyegegwa wali okuba erikola ki eryo siryataka era lyekegegwa bagenda kyenjojo bagenda wali ekyenjojo ne bavuga kolansi mwerere naye ako kawanvu nedda kabale balina kaadi era bagambye gwe bakemere balina kaadi ekizibu mafuta ekizibu naye nga ampuliriza bangambye nti nti omulembe guliwe baggalawo Katonga nga tewaliwo woyita walala nti naye kakati waliwo woyita ampuliriza akakuba bwe kati bwe kakoze Harold Kaija buuza abantu nange njagala kutwala omukisa guno okulamusa mikwano gyaffe bwe tuli muwamba batava kusimba mwena yonna gye muli njagala okubasaasira abafunye obuzibu waliwo chairman waffe wa LC1 mu Kiko Bashir Muwonge bangambye taata we afudde ndoza tujja muziika sayidi z'Egombe eyo namwe abala mwena abafunye ebizibu byonna okusoomozebwa bannaffe abasala olwera
kakusanga mu lulayira ate leero lwafuuse luzibu kabafugemu empamvu batuseera nnyo enseenene bulijjo batugamba lwera agandi se olwera lwafuuse olwera olugenge nti bulijjo mugamba muli baakabi yes gwaga Masaka oli agakusaba 7 nga talina gwe yeebuuzizza naye olugendo luwanvu naye n'abatambuza akajanja yes nina bensaasira ng'obadde mulwadde ng'olina okuva Masaka okujja mu ddwaliro okola check-up naye eri abatambuza akajanja kagende mbuze ku maama agenda kulaba ku nte si kulunda bana bazira obulabi bazirabire ku kuzuumu naye kati abo babeera ne kaadi bajja kusobola okuyita bagenda okuyita ekyenjojo basukulaga twagaliza programu ennungi Abdallah abuuza abantu Osoro ne banya batuuliza abalungi mbalamusizaako nnyo kawungezi ka leero mbeebaza emirimu gye musobodde okutuusaako engalo ate era saasira nnyo mwenna abafunye ebizibu abafiiriddwa abantu baffe abalumizibwa abakosefu mwenna mbalamusizaako nnyo ab'ensusso kansala Lubega nkwagaliza embaga ennungi olunaku lw'enkya na mwenna abagenda okuyita mu bikujjuko mwenna abassebo ne bannyabo mbagaliza birungi byeri banamukono north ate mbalamusizaako ak'ensusso manye enkuba eno eyatonye edda ewaba Abdallah bano nga bw'oyita wali ewa Lusubi wansi awaayitanga Sezibwa nga w'amaanyi era nga bayitawo mu Kasaara nga w'amaanyi naye kati Sezibwa tomanya na kumanya nti yayise ekituufu ekitogo mwakirya neebaza Mukama Katonda nti era buli enkuba lwetonya waliwo ebitundu bingi bye neeraliikiriramu waliwo wansi ewange Namasumbi waliwo omuggo ogwo ogutwawula ne Bulemeezi gutera nnyo biseera bingi era nagwo gutamanyi okutwala ebitoogo then n'omuggo gwa Kasaala ogwo era mbeera awo nga ngamba nti naye ku mulundi guno ndowooza disitulikiti bwe yali egukola yateekamu amaanyi ag'ensusso era buli webeera kugenda okutonya nga mbagamba naye mugende mugogole mugyayiwo ebigundi amazzi gasobole okutambula kubanga byaimu ebireetera amazzi ate okuyita waggulu w'olutindo kasita gabeera nga tegatambula ampuliriza Lutindo nga tetunnatuuka ku subject ya lunaku nate mbadde ngamba Harold Kaija Abdallah tobaddeewo nga tujja mu studio nti mbadde njogera n'empi omu munywanyi wange nga nti leero bamanerenda abo ngaga nti bamanerenda abo bayisa bubi nnyo abantu ti kati kabategeere tibazitulyako naye tuba bakambwe nebeerayo ne mukwano gwange munnamawulire ku forum emu atugamba nti ne bamanerenda bano bo tebamanyi nti abantu banyiiga kati ngambye Kaija tinza okwawukana nabo nze sirabye manerenda gwe bakubye masasi nze ndabye muntu gwe bakubye amasasi era mu response yange oli mugambye nti naye nti wiiki eri yali minisita era abantu mu ngeri eteri ya bulijjo omusajja eyakuba minisita amasasi neyeekuba amasasi bw'obala abantu 10 oyinza okubulwako ababiri abamusalira omusango abantu somehow unanimity yali omusajja oyo bababonyabonya nnyo bakola bwe bati kati nekishroudinga kiri nti yasse omuntu yabadde n'emmundu ne state teyatunuddeyo abantu abasinga nga basajja abo bababonyabonya nnyo era olwali olubaddewo wiiki eno neddiridde bade nti kakati babayisa bulungi era newembadde leero ekitongole ekimu kirina meeting bwe ngenza okulaba meeting eruddewo nga bw'onoobeera nga mwategese nti mujja kufuluma ku lunch time ku ssaawa 7 mugende mulye mukomewo bwe ziweza 7 nga meeting ekyagenda mu maaso bwe guweza 8 abadde akulira ekitongole naga nti naye mwategedde nti tebannaffe abali ebweru wali emmere ebadde bweru ng'egenda kuliirwa bweru naga nti mwategedde nti abasirikale baba tukuuma negundi bo bagende mu tenti eri gye tulina okuliira bo batandika okulira era ngenza okuyita ku tenti nga ndaba bapoliisi beerere be balya neŋŋamba bano bakyali eri bakyayogera luzungu eyo impact gyeri ewulikika ng'ey'okubalaata but that went
mu wiiki yemu ne batta bloga Isma era abantu mu njira kitalo naye omusajja oyo abadde ayogera nnyo abadde ayina mouth for hire n'ebirala kati abantu quickly wejjamu ogenda okutunula mu kifaananyi kye batiddemu minisita nze siri allowance nze siri ekyo siriimu bwe batta bloga ngoga nti abo boogera nnyo bagiraagira nti era ogenda okweraba nga mu kifaananyi kye baakubya amasasi tokola ki toliimu kati basse manerenda era mu manerenda ono mukwano gwange mpya agenza okutunula nga naye y'omu ku beewozi b'ensimbi abanyiiga babanyigiriza ayinza n'okuba bamutunzaako ennyumba naye naga nti naye era teyeerabawo but mugambye nti enkya bwe banaagira nga battayo omusomesa wa primary oba owa secondary ngoga nti abasomesa abo bayicunyanya abazadde babonaabona nnyo n'abasomesa abo banaagira nga bakuba owero diyu nti abo abasajja finally bagenda kutuuka ku ggwe nga naawe era tufuna ensonga mu 1985 batta abavubuka bana William wawabanga Tropicana sijjukira club kye yaliwo nga club eyo abantu bakubamu ekizibya naye ekyakolanga ekikeesa nga emu bwewera nga tonnafuluma nga mwe mujja kuba kikeesa mpaka nkeera kati bano abavubuka baafuluma bagende nti naye kiki ennyo ne babakuba amasasi bannakampala mu kifo ky'okuvunaana abakubi naye mwe temwategedde nti wano stage gituliko kati essaawa ezo obeera ova mu kirabu olagawa era ne babatta negamba lw'omushana wano ne abagasimbagane bankuba eŋŋumi ku lw'ejjinja awo nalinnya bodaboda nva wano kusimba ng'emmotoka nagirese ku UMI ngenda okuva ka bodaboda nyambuke bweti nankuba eŋŋumi mu lubirizi wano galubindi ne zigwa eri ne bansamba waleti neevaamu naye owa poliisi eyajja okuntaasa kuba yajja n'antaasa bwe mmala okugira nti nantegeera but you don't you know this place? What were you doing in this place at this time? Era bwe najja okunyumiza wano balw'omushana nga bansekerera nga baga neeyo danger zone kuwabadde okolawo ki kaija katono nnyo ku because this is becoming a trend one oga nti biri maybe naye kati tugenze mu basatu ate abo be bali visible be tumanyi olabyeyo n'abasirikale abeekubye amasasi olabyeyo abakubye bannaabwe tulabye ne suicides thingi bapulazadde ziraga nti ekaseese mu period ya myezi ena abavubuka abaliwo abantu 40 besse suicides nga beetuga olw'embeera gundi ojjukira pasito ono yali mu banazi camp gundi gwe yakutte Hitler n'agamba Hitler bwe yali atta abayudaaya saanyega kubanga saali mu Yudaaya bwe yagala n'alumba bannamawulire saanyega kubanga saali mu nnamawulire bwe lumba ba trade unionists saanyega kubanga saali wa trade union bwe yalumba abakominisiti abo babi sibali babiitu abakabajeni agenda okutuuka ku nze nga tekyali muntu asobola kunjogerera tozamusa ekolo gye twayitanga defense mechanism and vis-a-vis fallacies nti wall of France of generalization nti abo tebinkwatako nti ne tuba nga tubuliddwa moral fibre waliwo ekyo ekintu ekitugatta kyetukkirizamu either kino kirungi oba kikyamu juzi omuli yadde anyumiza olunaku lwajjo nti nga benzi musajja abavuga benzi mu maaso bw'omwana najja n'asumulamu kano akalabirwamu akasaidi emu mu traffic n'akyuka n'adda n'akimana kaki ne mbuuza gwe nga lwaki tokuba ng'ombe n'abala baadde tebakuba okiraba n'abala baadde tebakuba oli bwe yeebuuza lwaki e Kampala ennyumba z'e Kampala ziriko ebisaakaate nga biwanvu nga tebiriko geeti omugende wammwe mukono oyinza n'okusanga ne Abdallah
nga tekuliko kisaakaate buyingira buyingizi buli omu wasanga wayingira yonna gye weetoola n'osaana nti waliwo ekizibu ekinene kyetuganye okukubaganyako ebirowoozo nti abantu balabika bali stressed ku level enene mabega papula lw'amawulire balwalirwa vision olwafulumya ti bannayuganda miliyoni 14 balalu teri bannayuganda balalu era abaana bakikubako olwali nga bubagaire abo balalu tamanyi oba olusi mu miliyoni 14 naye mwali kakati nakino otula nti kiki ekireeta obuzibu akati bwogamba nti Manerenda abadde anyigiriza ono asaanidde agende gwoloza lwaki akutuukako okunyigiriza naawe lwaki otuuka ogendayo n'olemererwa okusasula. Juza Timothy Kalyegira yadde awandika article n'agamba nti bannayuganda tuyina omuze ogutandikira wano ebyemyabaga twagala kwesikako mabega kutunula wa gye tuvudde ekizibu kyavaawa kuba buli lwowanvuwako gundi leero tubadde ne meeting omulodi n'aleeta ekigambo ky'abasawo bagita CBC gundi something body count full blood count full blood count naga nti waliwo wetuuka ndi bakebera omusaayi go bakebera yonna nti naga nti bakebera ebirala byonna biganye kakebera byonna bakebera yonna kwamwe oyinza okwagala okwebuliza ki kuba buli kamu okalaba nti onalabika abadde tawono allowance ye wetwawumudde ono bigambo bye bimusiza nti kakati gwe ekyakubya ebikonde mbwayise awantu awakyamu kati buli wamu tujja kuba tunoonya ensonga kibayita okwekwasa defense mechanism ekuleetera omuntu okukola kyakoze naye nga as a country ng'eggwanga tulina obuzibu obunene nti abantu waliwo gwe ngambye ku William nti twatuuse bw'otantankuluma buli omu takyasobola kulekera munne okugumiikiriziganya tufuuse the law of the jungle survive for the fittest nti ayina kati amaanyi yagenda okusurvivinga ogenda kukyova olaba ku luguudo owa boda taganya wa bigere ow'emmotoka nataganya wa boda owa kisino koni kinole ekinene buli ogati olaba nga buli omu kati ali ku pressure tasobola kulekera munne nti singa tetuddamu kufuna consensus as a country kyova twogera ku transition zezimu ku issues zetwogerako nti tetukyayina ggwanga lyoyinza okugamba nti kati weeriri waliwo bantu ojjukira kibayitanga oyo musomesa on your own mu luseeso gandi genda katowere ku lulwo ng'ate twali badde nti you never walk alone ng'abasajja ba Liverpool naye kati buli omu ali on your own nti buli omu ali ku lulwe nti buli katonda buli omu ali ku lulwe katonda yekulwa fenabende nti buli ali akyova olaba ono bw'akwata ssente za gavumenti azibba nagenza ogenda okusoma ogenda okuwulira nti bagenza okugaba zi students loan ekaramojja tebafunye kyekitulo ekisinga obwavu ate abalinga abagaga basobola okwefunira akasente nga be bafuna kati eyo gaapu egenda egaziwa nga buli omu agezaako okusurvivinga Peter eri mu kuleeta eno embeera. It is an issue of what we call the great divide, the haves and have nots. Kakati buli omu ali side eno katonda buli omu amulabanga ng'aye akutta omukisa gwe akutta akasente alabanga aye ayina akasente ke kati buli atunuulira munne ayina ekifaananyi ekirala tugenda okulaba nga ne famire gyoza nti mbw abaavu batuula bokka abagagga batuula bokka abaasoma batuula bokka abataasoma so kati singa tetugamba nti waliwo ekitugatta waliwo okugumikiziganya kyova nano papula lwamoyinta lwali tukalinga story ey'abana abaana ba twins ab'ekabera maido abafunye omuntu abalinaako Luganda abadde basula mu nyumba nga talina na luggi nga be ba breadwinner myaka 7 oli n'agamba nti munnayuganda akuba na kyeyo lensi yamugaana wano n'abanga azobba zimbira ki ennyumba n'abalaba nagenda nti abaabawadde ebitabo abaabawadde essuubi mwe muli mu kuyamba okubuildinga enembeera otherwise otakole bwe tutyo buli omu ogenda mulaba nga yeekwasa gundi omusimba gwongera okugaziwa. Wiiki ewedde nali mbuuza gwe nti why welfare y'abasajja bano bwe ngenza okulaba Onyango wa poliisi mwogezi wa poliisi yali muyizi wange kuye mwayi wamusomesa muyizi wo nina gye namusomesa awalala ngenza okulaba Onyango ng'agamba nti omusajja ono owa poliisi abadde asaavisinga looni 2
era ziyinza okuba ze zimuleetedde akabaate. Abansomesa basic HR eyo nayigako 2-3 bwakuyita mu kibiina saasoma bingi. Ebimu ku bye baali bayinsistingako nti bw'oba omanaginga abantu ku musaala gwe bafuna kakasa nti tebasukka bitundu 40 mu kwewola. Nti kibazo bw'aba afuna emitwalo 10 bw'aba asasula looni olina okukakasa emitwalo 4 gye gigendayo tosukka mitwalo 4 asigaza 6. Ne bwe ngenza okuwulira omukulu ng'aga nti ono omusajja abadde asavisinga looni 2 kati ne neebuuza zenkana ki. Bwe twali wano ndowooza gwe wamenya oba Kaija ye yayogera ku bagiyitaani saako ya poliisi bagiyitaani Exodus. Ndi acquainted n'ey'amagye njogeddeko n'abamagye Wazalendo bagitenda okukola obulungi. Sinafuna nnyo complaints ku Wazalendo na interfacing nayo nga ninayo mikwano gyange abafudde nga eri very responsive mu kuyamba n'okuleeta sente z'abafu eri famire zaabwe. Kati Exodus erina okubeera nga ye first call. Kibazo wa poliisi bw'aba ayina need ng'ayina gy'agenda okwewola. Ono allegedly gwe bakubye amasasi muwozi wa nsimbi naye aziwola ba poliisi. I found that particularly interesting. Kwa ku comments ze babadde bawa wali ti ono muwozi naye awola ba poliisi. Kati ne boogera ne ku balala abalendi nga nti bateeka abantu mu stress. Akaako wenjagala okutandikira awo Abdallah go interfacing nabo minister waabwe balinayo n'ababawola abali special nti ono awola ba poliisi nga bw'onoga nti ono awola basomesa. It is very possible. Okusooka kize on my notes for the first time ng'oggyeko ebizibu ebiri mu police saako byetolooledde omwoto bakkiriza kwewola despite nti babasalako n'abatasayininga ne babasalako. Naye kyenjagala ntegeeze bannansi nti ekizibu ky'okwewola kiri buli wamu. Waliyo n'abawozi b'ensimbi kati olaba mu poliisi ng'oli ye takuwola nga toli civil servant. Nina mukwano gwange ate nnyo namusanze ennaku ezo ku madaala ga parliament. Ngamba nti nze ekindeeta wano buli mwezi nzijawo omulundi gumu. Omwezi oluggwako nina okugenda n'enkakasa eri ewamaminganda nti basalako ssente zange sagala kwezooba nababaka. Kibangwira kubanga babeera ku sure deal sente z'omubaka. Nina omuyindi yali mukwano gwange simanyi badde sinatuukayo wonna wa muyindi n'omuyindi aye nakuwoza gwe naleno gwe malenoza mbukumalidde omulala werawo omuyindi yabeerangaawo ku palamenti ate aluddewo okuviira ddala mu palamenti ey'omukaaga abaddewo ate musajja mulungi era Abdallah bw'ajjanga yakatuuka namugaa nti motoka nti ejangu ng'akubira agundi ng'akuwa emmotoka nga wano biggwa. So ensonga z'okwewola yabanga mukwano gwa Clark bulungi simanyi lwaki ebyo nobadde obirese obadde okiyise wali bwoti kungulu. So issue y'okwewola ndowooza mu ggwanga erya cross oli bw'abasanga nga basomesa ng'awola abo, bw'abasanga nga basawo balina eddwaliro we bali ng'awola abo. Eyo waffe mukono gyebiri bingi nnyo nga yali awo yetoololera mu basomesa amulinda. Wano waliwo gundi yalinga waggulu awo ennakasera awo nga bawola ssente kalinga katambudde nnyo nga kagenda kawola bantu naye nga ko katajetinga ba civil servant bokka. So ebintu by'okwewola simanyi bwe nnyinza kubyogerako mu bufunze kubanga abeewola batuuse ne ku extent bw'amanya nti olina ky'olina wadde oli mukozi wa gavumenti. Sebo Peter kibazo kati nze wange mukono abantu beewola ne basingayo nandaga muntu. I don't know nali nina gwenjogera naye nga njagala tuteekewo embeera egaana abantu okugamba nti basingeyo ndaga muntu naye bamala omutwalako ndaga muntu
n'abula ne ku kyalo yenno oli ku ekyo ne kukyandaga muntu zino sente ez'emyoga manyi it is a revolving fund nti abantu twala n'okomyawo abalala nabo ne bafuna nazo zakwewola abantu basenguka ku byalo tulina bubeezi mpisa mbi oba mbeera yembi ndowooza culture y'okwewola waneeno abantu etaaga okusooka okugibasomesa bagitegeere. Nze taata wange Mukama Katonda amusaasira akyaliyo mulamu yaŋŋamba ekintu mu byonna byankuutira teyaŋŋaana kwewola obusiraamu bwo bwe bwaŋŋaana bwemba wakwewola nina specifically gye nina okugenda okwewola tewewola gye tuteekamu magoba eyo sigendayo naye nyinza obutabisobola no tuli mbuzi ku nte nyinza obutabisobola naye yaŋŋamba ekintu kimu nti mwana wange towolanga nti towolanga tobeeranga mwaba abawola ate awo yatukola bubi nangamba experience gye nfunye mu lugero lw'Abaganda luli lutuukirira nnyo nti gwowola otudde omubanja oyimiridde era ekitta omukwano olana kuwazika kuwola. Mwana wange ebirala byonna omuntu bwajjanga alina ekizibu kya mutwalo nagamba nti mpola omutwalo wakiri nkwatire siringi 5 obimu omugambe nkuwadde biwe naye nga tobimukoze eki. Era bakwano bange bonna nza banneetoolodde y'ensonga bagimanyi. Tone ya oluusi asibaga muli mamayuni oyo ocyangatta naye okusinga era naye kyeyanjigirako agamba nze sewula soba sewo ne bannyabo kyannaku nti bituuse ne ku level y'ensonga z'emmundu kubanga we tuvudde kutuuka nti abantu ku stress ze tulina omuntu agenda n'abalamu bw'atunulira ebuvanjuba n'ebugwanjuba omuntu oyo newatuukidde okutta omuntu awola abadde abula ku kimu kyokka kwetta. Omuntu ayinza okutunula gye biva ne gy'alaga nga talaba naye ate ono amuli bubi. Honestly nkubuulira eyo ewaffe era mu constituency yange abantu beewola n'atuuka ekiseera nga amaze ssente okuzirya n'addukira gy'oli nti MP njagala onnyamba osasula ebbanja. My friend gw'olowooza nina abantu bameka balina okusasulirako amabanja. So mbadde nsaba mu byonna era bensiiba nsomesa nga tonnakwata ne zino zennyini eza PDM zino kubanga nazo zakuzzaayo bassebo ne bannyabo. Sooka otuule wansi sente ezo si ze ziina okutandika bizinesi. Buli muntu yenna ayagala okwewola alina okukimanya nti sente ze beewola tezitandika bizinesi ziina kujja nga zijjulirizaako bujjuliriza nga bizinesi olwedde yatambula. Ne buli agenda okwewola sente ng'alowooza nti ngenda kwewola ntandike bizinesi basewo ne bannyabo mu mateeka gonna ge batusomesa kutandika emirimu sente zitandika emirimu tebazeewola oyina kwewola ng'ojjulirizawo bujjuliriza. So n'okusomesa abantu baffe kalikya nti sente bw'omala okwewola ate oyina okuzzaayo naye kiddeyo ne mukiri ekikulu ennyo mu ggwanga wano gavumenti eragajjalidde nnyo abantu baffe abali mu mbeera ey'ekwewola sente nti omuntu bamuwola sente omuntu ne bamugamba nti ogenda kunzirizaamu interest ya 30% ya 25%. Baseba ne bannyabo amawanga agatambudde nga ga China ago ga Singapore Bungereza abantu babawola sente abantu bawolera sente ku 5%. Bino bwe tubuyogerera wano abantu bangi bayinza okwewola ku 5%, ku 3%, nene ogenda newewola sente ku 25%. Ng'ate osasula wiiki ejja. Ng'ate osasula so abantu ebintu babikuludde babitutte. But abantu okay. Weewoze sente. N'ekino eky'emmundu mukwano gwange Haruna Kanabi agamba nti this injustice nti yatandika dda nti bwe tutunulira ekya sente tubeera tetutunuulidde the real picture. Agamba nti abasiraamu nti babadde babakwata ne babatta extrajudicially. Abantu abamu ne tugamba nti n'abatabulika abo balimu engeri bakambwe abasajja tebayinza kubanga bamukwatira bwereere.
ako ne kagenda babadde bakwata abaana wano ku street omanyi street ze Kampala abantu balina gwe bakwatawo nga Christ the King ku Communication House vani nejja neyimirira neyigira bweti nemukwata nemukuba nemuteka mu motoka nga buli omwazinzi nede naku tuli aba boda boda enkola gye bakwatako ku bitaala amuyingiza n'amuyingiza ne kigenda kati kigenda kigraduatinga while Abdallah otunulidde pain eri ey'abantu beewola but we are coming very close to 1985. What went wrong with the state infrastructure? Eri luddawa kaija dakiika emu ne Abdallah dakiika emu nga maliriza mu dakiika gy'ompadde ojja kubeera mujulizi waffe FMB nti buli tujje wano ensonga nnyingi nnyo eminoma gyogezaako kutuleetera wano tukonkludingira ku kintu kimu what happened to our governance issues and institutions. Kubanga singa wabeerawo okugoberera amateeka n'okuga implementinga n'okugakwasisa nga bwe bakwata nze nga bwe bakwata omulala ebintu bingi nnyo byandibadde tebigenda mu maaso nga bwe biri. Abantu balowooza nina bwe baŋŋambye nti wo buli kawungeezi bamanyiwo na bulungi nnyo nti abasajja babeeraawo ne banywa enjaga bategeraawo abantu ne bajjako amasimu ate nga ne poliisi ekimanyi. Those such places are well known. So I think tulina okuddayo ku nsonga emu. Basawo ne banyaabo omanyi buli we twogera ku nsonga eno bangi ebaluma naye ebbanga lyetunaamalanga amateeka tugakwasaganya mu bitoletole ono liri mukwata ono terimukwata naddala ku bitongole ebikuuma ddembe. Nina of recent waliwo omuntu nesunze nnyo okusisinkana IGP one of these days njagala nnyo musinkana namusaaliddwa nti yagenze n'asinkana akakiiko k'ebyokulonda akakiiko k'eddembe ly'obuntu nga waliwo ekibuzo kyenjagala omubuuza ennyo ku bigenda mu maaso ku bantu be batangira mu nkuŋŋaana n'abalala ne babakkiriza naddala abamu nga nabamagye. So at the end of the day gwe ssebo kikyosuubira nze oli okitadde ku gundi okitadde ku wansimbi nze nga nakutte ssente zange ne mobilizing olukuŋŋaana kwe nga wonna tugenda kutuukawo nze nonninnyamu eggere oli n'omuleka najja nanninyirira olwoli ne lugenda mu maaso awo wonna tugenda kutuukawo because amateeka kasita gatandika okuapplyinga selectively oba in a very harsh way nga tegali favorable egyo tugenda okutuuka. Kaija abasajja Sudan olwaleero abalwana RSF yatandika nga militia bayita ba Arrow Boys nga yakwekuuma ab'ekyeru nga yakwekuuma bwe baavaawo ne bafuuka ba masinale ng'abantu bagamba nti gavumenti wano ewaffe tejja tukuuma ne bagundi bwe tubasasula batukuuma bano bwe tunaabasasula bajja tukuuma baasiba bafuuse mje eddamba nga mukulu al-Bashir bwe yayomba n'ensi ennyo ku Darfur n'agamba general yani Dagalo nti gwe kankusasule onkolere Darfur n'amusasula. Bw'amala omusasula ab'Echad ne bagamba nti naffe jangu otukolere n'agenda akola Chad omulimu ogw'okukola ki ng'agenda n'abalwanira kubanga yatandika kukuuma byalo ng'akuuma byalo nga bali bagamba nti gavumenti tekyasobola tukuuma ffe mujje mutukuume ne babapangisa ng'ejja ekkuuma byalo. Bwe lyavaawo ne ligejja Bashir bwe yalwanagana n'abayeekera Darfur ensi n'emuteekako akazito nti yeeyisizza bubi. Bashir n'agamba nti amagye ga Sudaani tegakyaliyo eriyo ba militia janjawidi nga Dagalo yaliyo era ng'amusasula n'akula n'atuuka levo nga kati achallenginga regime n'agenda Chad ng'alwanirako nga mercenary fight Chad
n'ave Chad n'agenda e Yemen nga Saudi Arabia ne UAE oba basheka abamwe kata bamusasula yatuuka ekiseera ng'ejjeeri eryenkanankana n'erya Sudaani yenkanankana n'ensi Sudaani obugagga kubanga he was out for hire. Bano abazze abali mu gavumenti olwaleero, I'm sorry to kugenda e Sudaani, bwe bawamba gavumenti beesanga nga balina deficit y'essente nga tebalina dollars. The talk is between 500 million and $1 billion yazibawula. Nabaga nti kale kambawule zino kati awe wava kalumanywera naye gye nvudde eryejje kati lyafuuka jje ddamba. Wano wetulaga Abdallah naye agenda kufuna bavigilanti erituula mu nsi ki ejje ddamba erituula mu nsi era mu Sudan ligabanako ekitundu kya Sudan. Kati wano twalina bavigilanti e Kampala aba Utoda bwe baatandika nga balina abaabwe nga be bakuba abantu Mwami Kayihura abadeployinga okutuusa lwe basinkana n'abeewa Kisekka ne bagaa nti bbanja lya mwenge ligwa na mwenge ne bagaa nti tujja bakuba naffe wona ekigrupu simanyi kye bayita batya kati ne tubeera ne boda 2010 twalina ba crime preventers kati wano wetulaga abantu bwe bafuna fieno nti the state can no longer protect me tetugenze mba masina anti kyekiri kyekugambye nti tuyina eggwanga ng'oli on your own ku lulwo. Abo bagenda mu privatization bo ne bejjirako ndooza kumpi buli kimu ne baswitching off. Muzeeyi Moi nga tannafa yali abuuzibwa kikyalowooza ku Mwami Museveni ebigenda mu maaso n'agamba nti buli lunaku lwagenda okweyongerayo regime egenda kuba nga omulimu gwayo gusinga obukulu kukuuma mukulu. Era kati bw'okiraba abantu abasula ku nguudo ezigatta ne Northern Bypass bajja kutegeeza ku makya bw'aba agenda Entebbe n'akawungeezi ebbanga libamala nga babasibye nga tebalina kuvuganya naye ku luguudo wadde ne bamuyitamu buyise. Ekintu ekibuze mu ggwanga muno naluli naligamba ekintu kya governance naye waliwo ekintu kyoyita utmost good faith. Ekintu kyemukola mukikola mu mutima gutya. Abantu batandika okutunuulira nti mbu the system has been designed is corrupted against them, nti mbu government n'ebintu byayo byepanga si byabwe. Kino kyolaba kati ye crisis gyolaba. Lutino wano ku Radio Simba Peter Kibazo mu studios gikwanjulira nina Harold Kaija nina na Abdallah Kiwanuka. Wali ngenda kuvawo ku byokwerinda kubanga bizibu. Olyanzijukiza nti eryanzijukiza wano nti Kibazo goyogera kwa RSF naye eriyo ne Wagner erwana e Ukraine nayo jerifaanana bwerityo ate Equatorial Guinea abakuuma president bote bakola sente naye wetutuukidde wano ate abali Chad twabadde tutandika program ne twogera mu ngeri ya lusaago ku kiri e Masaka. Bangambye n'abayita Sembabule ku lw'ettaka nabo balwegendereze nti nalwo ekitogo kigenda nti kigenda kirumegula mpola mpola. Kati neeyo option eyinza okuggalawo ne tubeera nga tulinako seri eya Tamaka yokka. Naye nature recklessness yaffe ndabye abawunura by the way give them credit bagenze dda ku site bagambye naye amazzi gakyali mangi tebasobola kutandika kukola kati okutuusa nga bagalinze ne gakkanamuuko ne gareseedinga. Naye Kaija kiki omanyi kino kijja on the hills. Mukwano gwange omulodi e Kampala yabaddewo abano mu parliament mu budget infrastructure committee nga kuba enduulu nga nti abange ekiri ewange kizibu ene ewange oluguudo kilomita bagikolera obuwumbi 15 nga nti ekiri e Kampala kizibu n'entono ze tuyina ate twewola neewole
ng'ali kuwalalala mujje mu ntaase in the midst of that kati oyina kino just give me ennaku zino nvuga e Kampala leero mpise mu industry area mbadde ndudde nnyo toyinza kulowooza nti oli Kampala actually ayise mu luguudo olusende olw'ettaka ng'asinga akusinga neyanza nnyo Peter bwe tukugamba nti tugenda mu yoyinza okuyita failed state abamu baluyita ba alarmists nti abantu ababika biwugulu tuli biwugulu mu bika bubisi naye nga ebintu bino byonna bijja cumulative lwaki olaba buli kimu kati kiri mu kujja essaawa zino nakugambako abasawo kye batiyita omuntu bwatuuka bagiyita clinical death nga multi organ failure oyo baba baganye kuga nti afudde baga nti omutima guzikidde ekibumba kizikidde kino kizikidde aba abika yababulawo naye nga kyaba atuuseeko bw'otunuulira Netherlands ensiba olwajjaga bagizimba ku mazzi ne ffe tetulina capacity oba tetulina busobozi obulwanyisa obutonde bw'ensi kuba bwe mu kubulwanyisa abantu baabo otunuulira ezo zirwere abantu abagenzi ne bakwata ne basimamu omusenyu ne bajja ne bakwata wetland ezo omaye balina akakodyo nti awali olutobazi kwata osimbewo emiti gya kalitunsi giganywa amazzi kati bwe giganywa ne wafuuka nga wa seminti Katonda ali yakola nga buli kubanga olwaleero ogwo omugga gw'olaba guva ku Lake George eri ettooro ne gutuuka ku Lake Victoria kati kiba kitegeeza bwe twalinga abato awantu awalinga oluzzi nga tebakkiriza bantu kuzimbako toyireti yonna yonna gye baga nti mujja ku lwafekite naye kati olwaleero bano abaagala ettaka ng'ali ne sente babeera baazibbye edda banoonya awantu balowooza watali byapa awantu ewalaba kye baakola eruzira ne bakwata ne bakolawo ebyapa ne bayiwawo ettaka ne wafuuka waabwe ne bagamba n'abalala bajja n'agula ng'agula kumpi n'ennyanja gwe n'olowooza amuguliza 100 ku 100 n'ajja ng'ayongera ettaka mu nnyanja n'atuuka n'aweza ettaka kaakati ekyo kye tukoze ku ntobazi n'okusima omusenyu eno effect gye tuli mu kusasulira bajja kugamba mbu tuse binzaani wakati w'obutonde bw'ensi n'enkulaakulana naye abakikola ekyo balina tekinologi asinga ku ffe kati ffe tusigala tulowooza mu ngeri ya bulijjo omuganda yagamba amazzi tegeerabira gye gali gakulukutidde Katonda yali akoze entobazi ezo nga ziringa sponge awuliriza amayo omufalizo gwa sponge nga ennyanja oba amazzi bwe galinnya ne gambuka eno sponge ng'eganuuna kakati sponge ogikoze eki ogijjeewo otaddewo kabiriiti kakati gegamaze emisinde gagenda kwa olwo luguudo nabadde ndaba ku Twitter ya wekitiibwa leader of opposition nga bwakubulya ssente zetaddawo neziri mu kuyika olwaleero n'osaasira munnayuganda omuwi w'omusolo era ezampuuga tuzirabye nga Kampala batuseera nnyo nga nti okutuuka bazimbirawo 10 nga olwakusaaga actually wasoma gundi kibaita za school for scandal so Uganda is a school for scandal buli wokwata wanyiga waliwo omulwadde gwotwa buli womukwatako ng'anyiga so Uganda wetuuse buli kimu kati kiba bannaffe abatukulembedde kibakoze kitandise okuzza fire waliwo alaba opportunity embu contract bagenda kugibuwa naye it is fire nti sente abantu zibalidde n'okwonoona kati nyakugaba abadde balinawo mukyeri kakati nabo loosi zibakoze zigenda kuba mpitirivu nnyo abagenzi bagenze babazimba obadola bi factory bebajja bazimbawo obiraba nena walayo nayo botunya ku lubijji buli omola buli walaba bangamba wano ng'otuuka ku Masaka Road waliwo awaliro olutobazi ne bakwata emiti gya kalitunsi ne bagizimba ne gisala ne gigenda eri nti agamba nti bwana ayitawe kwa kalitunsi oyo omuti gumu gunye ebidomola 8 buli lunaku singo ina emiti mutwalo effect gyoba okoze nene wano kikunyumira nekwene enkuba gyolaba fe ogende waffe wakaso olaba awo n'abantu gibadde bazimbye amazzi gasituse tetulina capacity na technology oba na bumalirivu bukolamu eyembya katebe tetwabyetegekera kakati guno omuwendo tuli mu gusasulya of course bababbi
kati batudde babala buli mwagamba yo tenda bagimpe n'omulala bo bafunamu naye emmotoka wale mmotoka y'omunene omu eriyitawo ng'enkuba etonye nga lwoza gali wansi ne tulaba omuswiba wano Abdal awo ku infrastructure investment eriyo abadde wano nga mpeerezanga nga nti kibazo wali okuba akalaaca awo nga Lukwaga aweereza ebibalo by'enguudo nti ate gwe gw'omwera gw'okaayana nti enguudo mbi. Ensonga ya Lord Mayor kunze atula mu Kosase teyabadde mpya naddala ku y'enguudo n'omulundi n'ogumu. Actually yagirazinga yaje wamu mu Kosase era netuba tweka kuninga nti sente zeewolebwa mu African Development Bank ezandibadde zizimba kilomita 200 bagenda zizimba mu kilomita 63. Can imagine nenga tibagamba tugenda kuddira ku sente zino tugenda kugulako gali mpitawa tugenda kuzimbako. This is the truth. Leka nawe nkubulira tugenda kuzimbako obutale kati nga kulina kuberia edigena ligweri erweza tugenda kuzimbako obutale bali tugenda kuzimbako toilet nga tubaga sente bazileta za nguudo. It was never meant for butale roadside or toilet, and up to now ekyo kyekisinga okubaawula ennyo ku ntalo z'owulira ezigenda maaso mu cases as far as infrastructure is concerned. Naye bwe ngezaako okugenda ku nsonga y'obutonde abeerabira abajjukira obulungi naddala abantu abateerabira noza gwali mwaka gwa 2010 twafuna saga y'ebuduuda okusookera ddala. But by last year ekyakasembayo last year which was a very big tragedy embale eyo waliwo industrial park njijjukira nga amazzi gagisaanyaawo ba investors ne bafiirwa ne gajjula factories ne ziyimirira. Issue ng'eva ku butonde bwansi against development. Yes. Ate wali wanyiridde awo embale era nga bw'oyitawo bw'otigenda ddala obanga ogenda okuyingira embale ekiro ng'olabira ddala n'ogamba balina erinnya lye baali bagiyita Sino Industrial Park something like that. Sino Industrial Park. Okuva olwo ne tulowooza nti tugenda kufunamu ekyokuyiga. Kaseese eyo floods zasaanyaawo eddwaliro Ddamba Kirembe ne tulowooza n'essaawa eno tuli mu kulaaja naye waliwo member wa parliament yasituse n'agamba kakati twagala tuzzeewo eddwaliro eryo naye lwakuba baali bafunye omukisa nti mu district n'aba nga balinamu amadwaliro agasukka mulimu. Era kati olw'okuba poliisi ya gavumenti nti buli district erina okubeeramu eddwaliro gamba naye kasi mwe mulinayo eddwaliro eddala at least wadde no lyasaanawo awo tulina kufunirayo ku health center 3 over 4 tukateekawo naye tusobola kugamba ntuzzeewo eddwaliro. Naye bassebo ne banyamu byonna bye tuba tutunuulira nze ninda Peter Lori tuyita wano ne tutandika okukuba tooki one of the sectors mu gavumenti eno ngeri thara mu butuufu nga tugiwaana buwaanyi era nga tugamba nti okuba kuddukanya ggwanga eno bwe tugikwasa okuddukanya eggwanga nabadde ku forum emu ne baŋŋamba nti tulina kati ebitongole bibiri ebitakubikako mu mukono mu gavumenti. Ekimu kigaba driving license mu ddakiika 3 buli kimu bw'oba wakitaddeyo driving license ekubeera mu mpale. Ne baŋŋamba nti n'aba passport nabo baimprovinze efficiency to the level that mu wiiki emu naye obeera ogiyina. Baŋŋamba nti eyo Uganda togiraba era mukwano gwange Major General ali ku passport Goa ani eddala yani Goa Major General Goa manyi nti kati waali erage bampako passport ya mukadde wange musawa sadde baga
ndoza tusobola iranga ne general General Goa kati nene eriyo General Katumba olimeja musitwa PA General Goa PA we major eno waliyo Katumba wamala bangambye wa Katumba waliwo kamuko kakoka kabula mbangambye nagulu wano simanye wa IOV awo nti awo waliwe VV nti wo abinyo naye sibo badde obuuza ebitongole bya government ebikola ku bitongole ebiri 10 plus ebiri 10 plus ongambye nti ebitongole bibiri kati nga ebyo byemanyi nga shadow minister wa internal affairs I reserve my comment ku issue ya immigration. Of course nze ne General Goa ne PA wa internal affairs n'abalala tulwana okclearinga bingi because mbadde musa honestly they have tried because you get a lot of improvement has been done wadde mukyalimu bingi era akugamba nti nkubuulire tosobola byonna kubekiralinga omulundi gumu kubanga wowe nyini wosanga nga there is an office within an office nga abantu badde wali mu applying wali eri era bangamba ba applying wali mu meat packers naye nga bebalikinga nabo katanti ogambye akulwacho baddoka so byanjogera at least byanjogera ko mbimanyi sawa wano wetwogera wadde oyogedde ku agency ya gundi ya driving permit waliwo kye bateekawo bakiyita USPC something like that ekyamajinga ne UPC ne UPPC olutalo lulyawo lw'amaanyi era byaviiriddeko wajulirako sage yaviirako report ya parliament yemu okusaga Uganda Security Printing Company ani bananyini bayo bazimba entebe sawa eno neke yezimba saga alimu ekyo and how it was mukwano gwange hakikulira so njagadde nkutunulire nti olunaku lwoli tuyita wano nga tutunuulira agency emu ngekola eno yesaanye kubanga mu nkola ya bulijjo yandibadde tugamba nti tulina okukulembeza ekisiga eddamuzi nti mu mbeera eya bulijjo lyetengeredde lisobola okutambuza emirimu naye naye ebivundu ebiri eyo ettaka tono bw'obyotunuulira n'okugamba IGG mchala Betty Kamya nali naye ngambalira how much she has returned actually Betty ajja kunzikiriza njogere nti her complaint was to flagging a state house anti-corruption bajita bichi investment say yaba investor eri endala ebadde anti-corruption center oba whatever nti naye yenjawulo gyayina nti nga IGG bayina track record of money ze bagoberedde ne bakomyawo mu treasury nga volumes nga babuuza nti naye bali bannaffe babagoberera ezaabwe ziriwa kino era bwenjagala nkikugusiza awo wennyini it has been part of Mr. Museveni's plan to deliberately kill the proper operations of institutions. Era wennyini wenjagala kusisimbuliza ayigigi oyo gwolaba akolera mu mateeka wansi wa ssemateeka wansi wa IGG Act ne teeka ya Leadership Code Act Mwami Museveni oyinza omubuuza nga mateeka ago weegali mandate yonna takkirizibwa by the way na criticizinga IGG mandate ki gy'akozesa nga ateekawo obukiiko butandika okompitinga ne IGG mu mandate ki otaddewo kali kaganye kalemeddwa otaddewo akayiso kaawo kati otaddewo n'akalala mu kaba investors mu teeka ki so basawa ne banyabo nga njagala okulupinga ensonga eyo ku bya investment ne bambi ne IGG kati naye we yatuusa ali mu buwambe I can say so nti bagenza okwetooloola nga ayina capacity ebakoonako the only alternative kumu blackmailinga and the man on top has started it. I'm telling you I personally Betty Kamya twali twayawukanako dda mu byobufuzi naye bwe yafuuka IGG vis-a-vis the Kosasa where I sit as a member of parliament wekanga nga tulina okubaganya ebirowoozo mu nsonga ezimu era interact with her naye ku plan gy'omulaba gy'ayina n'emiziziko gye bamutega wano na wali it is deliberate okulemesa IGG
Mwami Museveni ateekewo embeera nti ayigigi takola ki tasobola wetwandibadde tuluupingira ku nguudo zonna mu Uganda wano newezibeera bridges ezo nozicomparinga ne bridges ez'omu East Africa wano ebya wano bya bbeeyi nnyo oluguudo lwa wano okuluzimba ng'ogyeko Rwanda bali abalala balina flat plains ffe ne Rwanda ffe tuyina terraces ezo naye ate olaba lwa biliyoni ezinya ne bakubalira waabwe muzibu nyinza n'okubala kale nyinza okugamba nti kale kisobola okuba nga tulina terrains ez'enjawulo lwaki bantu bano batugamba nti wano ekabaale wo wajja kubeera wa bbeeyi wano ekampala wo kale kisizaawo anti ate mulimu land tenureship mulimu Abdala agenda kujja agambe wano bansasule tuyina bassebo ne bannyabo kukyusa okuviira ddala waggulu teri kigenda kutereera tusinkane mu Gasimba ne banna